Yes mukasi akantu olekedde kyalweseewo olwaleero tugenda kwolekera pulogulaamu eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ng'ekutuusibwako n'abakyala b'omukwano opushifa nakawombe njagala wekkaanye. Halo, anje mukwano. Usibye sana. Gende mukwano siweta nyabo. Ndi mulungi naye kameseji kakusawa musavu neba naye tufunyemu obuzibu. Wanje? Nti naye meseji esawa musavu kitegeeza munatyo tuukawo. Like nga tugenda tuukawo nga 7 tuli mu kkubo. Singa twatuuse dda naye twasanze kajjaamu. Kale tubale nti 8. Omuntu gwe twala surprise omanye ekituusewo. Tugenza omufuna ng'ali mpereerwa alinnye takisi agenda mu kyalo. Waliwo eyafudde. Tufudde. Kati tukoze tuki? Kati nkubidde mukwano we ne mugamba amugambe kawaliwo kayima gyezadde waka ali mumugezaako mbuuza ko sitanatuuka kaleero. Bana yamufubeko kubanga ne bano aba entertainment nabo mbatissemu bano aba band. Nabo njitisse taxi namba ate yo yansoose nayo mu maaso balinze nze. Kati katugezeeko muza kyova yambadde njagala kumanya exactly because bamugye empeereri by the time wanaatuukira era bwe bugudde bwoli mu kuŋŋamba aleme tulalinda because yagamba waliwo omuntu afudde ku kyalo Wakiso gy'agenda nga kitalo. Gwe manya kati 8 tuba tuli naye like tuba tumutuuseeko. Mubuuza lwaki tutubikiddeeko ffe n'otugamba busaagala basumbwa bwe babikira mu mpeereza ssente yo amataamu. Kati kale ngenda kuba nkommunicatinga nawe nkubuulire kasita kuba yutan naye kati bamuliko bayagala muzza waka lwakuba wantu putu. Kale bankubira kale mukwano. Halo? Mwe muliwa? Nange ndi mu kkubo naatera naye nga nze ntambulira ku GPS mbulayo 30 minutes ntuukewo mu ddakiika 3 ate omukyala nno agenze n'afiirwa mbu abadde avuddewo ewaka ng'agenda kuziika ne mbagamba bayiye bamukomyewo kati kitegeeza tuba tulina obikola mu budde agende. Kale 30 minutes nze ngenda bantuuseewo ku Yugakiiki. Kale naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry aibinde birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olwobulabo bwokumukomo moto nabo surprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma kyokumwanono mbadyawo naleta olwobugoyo butuuka omwanono naye wawo bukwakimpwaja mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onnina siku bino byokola mwana konnina byotunula byankuba wabula onnina siku bino byokola mwana konnina byotunula byankuba waso wakenkuga nkutya nze ssebo wanjiga bwe baali basoma ku Shakazulu. wanje nnyabo gyebaleko nnyabo. Kale maama naawe gyebaleko. Kale Junior gy'oli onkubiddeko ku gundi onkubiddeko ku Airtel yange yenze Shifa. Obadde onkubira nkutegedde mukwano ku bya Brendah yes. Mbadde mbuuza oba muli side ki? Wano ye bayitawo batya mpisizza eno moolo ye bagiyita bate eno yekye akamwesi yennyabo mpisizza akamwesi. Bangambye nga ku Yugakiiki
oba kantuke ku Yugachiki kubire kale amaze n'akomawo baŋŋambye abadde agenda kuziika ali mu kkubo kale mukwano ate katusambyeko halo ndi ku Yugachiki mukwano nzirawa mpete ekipande kya Yugachiki gye kiri nsigale ku maini nga bwe nsale mu busazi round about nsale mu busazi denedde zirobwe kati ndi kulya zirobwe mukwano nkutte erigenda zirobwe nze driver mukwano gwendagirira masannyalaze ogamanyi kaakati ŋŋamba ky'olinaanye omuntu kyajja abuuza ky'olinaanye awo oba ssomero oba ki jangu obagambe ku muzikiti buuza ku muzikiti mu 14 14 gwinaanye kalya kankusindikira omuwala ayimirye ku kkubo nene essimu yange ate naamumanya nti anti ali mu kateeteeyi ka redi kale ojja mulaba alina budredi kale naye nze nkutte luno ddo olwazigenda ziroobwe olw'eziroobwe era jangu isingire mu maaso katono ayangu atuukawo ku muzikiti ayangwe kuba nalukutte dda lalo wanje ndi ku mafuta ga prime nga yiseeko nzijja kale ayimirire ku kkubo kanzije mpola mpola bano kambagambe wennyini wali Yugachiki gwe buuza omuntu nti awo we muli we ku 14 ku muzikiti buuza ku 14 omuzikiti ku 14 ku 14 kale naye zo surprise ataka tazileta hatataka oninanze okoza birungi kyenda sorry ayibine birungi rwenda kulukumi kuwadde rwenda olw'obulabo bw'okumukomo bw'otona busurprise ekisooka wantegera okuva ku kagere mpaka ginkoma gyokumwanono mbadyawo naleta olw'obukoyo butuuka omwanono naye wawo bukwakimpwate mupomera nze ezo surprise ataka tezireta hatataka wabula onina ayinza oba sebo eno emagijje yewa then Yugachiki ye eri eno halo kyembuuza eriweta ku Yugachiki tulireke tusigale ku maini kuba kati ndaba ndi magijje wane wali umeme kale oli ku kkubo kale mukwano bano baabuze bano ab'omulere mwabuze olaba we mwatuuse wano mu katawuni k'emagijje
ku umeme kimanyi mwawetedde wane wali umeme majjejja ku umeme mwe mwawetedde ate ne mugendera ddala ku yuga kiiki mwabadde temuweta mwabadde akapande okaleka akayuga kiiki n'osigala ku main nga bwe mwazze kati 14 eri maaso wano n'omuzikiti eyo tebiriiyo lwakuba ono nti yandagiridde mbuno yuga kiiki 14 eri eno bwe mukomawo bwe muti bwe mutuuka ku main mugenda viira yawe wali akapande kaliko majije kuliko umeme byamasannyalaze musigale nga mujjako mu maaso oba mubuuze omuntu ku 14 kati omuzikiti ogwo kuli ku 14 aha wemba mutusanga yes eno ku main lino eriva e Kampala oyambadde ekiteeteeyi kya red tuyisa ku hampu tuyisa akatale kati tukayisizza emmotoka era sembere kaakati oli saidi eneva e Kampala oba edda e Kampala saidi zeeri kale osembedde ku kkubo tugenda kukulaba ogenda laba emmotoka ya black eddugala nnene kale wuuli emabega teri baliyo musabambi nga weetegereza gyebaleko nnyabo kale kati tulina betulinze katsoke tupaakinge tubalinde obwedda bwe mwagambye yuga kiiki bo bagenze ku yuga kiiki gye bali kati bali kuvaayo kati bwe bagamba yuga kiiki ogenda n'oweta mpaka pete mpete wano Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bambi. Esi wabie. Bampa sabda kireka wansi. Wali bulala. Allah. Nera botuka ku bipiiro weta wakyali maaso nga wala nze bano yenda leka wane emmotoka mpaako iPhone eriwa Okay, bananga abalungi abatulaba program y'omuso mwagalawo surprise your loved one. Tulese surprise. Tuliwa maji. The word is majije. Yeah. Tuligaza majije. Tuze mpaka. Tulese surprise eri omwagalawo for mulungi maama. Besides being a Mother's Day, kyokka era birthday ye. Olunaku olwaleero tuze mu celebrating enkuba etandise naffe tulayira. Tulese surprise. Kyokka nga bwe mubiwulidde surprise nga twetegeka atega omugole ade tagenze nga ayiseemu ne tuyiya nga bwe mutumanyi mu bukujjukujju waffe ne tumukomyawo era kati tuli tuti n'omugole waffe ekirungi gwe twamutaddeko mukuuma enkwe naye aziweza bulungi nnyo
ennengeddeyo kaakati bannange mubeereeko tutwalidde maama surprise naye gwe kyoba omanyi abatuteekamu ssente babayita Hypex Studios bali awo enajja nankumbi ni Yakubyeeko Hotel Busaabala Road ze nabagamba ngenda kuleetanga wano abantu bonna abakola ebirungi mbawe connections ye gwe wenna ayagala ebifaananyi eby'omulembe ayagala okola photoshoot nange tujjeko atulindeko ennyumba ekyali eri eyo olaba oyo wali ayambadde red wetulaga kati tutandike kale Maama Taamu si yeye mbuze soko mpe kuhaga
bannange mami munnange tusanyusa okusanga Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga baagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga baagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Oilcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-7-6-7-3 Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. tweyanziza nnyo tweyanzeege mami kantuukire ku nsonga ye nga bitalo nkozi akyuse n'akomawo n'asazaamu okuziika asooka ajja asayininge ku mpapula era wano wali alizisayiningako zizino asayininga yes kikwate bwe bati yes like that mami munnange maama Tam tuzze wano okukolera ka surprise kano si kanene naye nga twatumiddwa waliwo omuntu akwagala ennyo eyatutumye ye tulete surprise ani g'osuubira wanje mani gwani g'osuubira eyatutumye mutabani wange mutabani we bamuyitaani Mukulupo osuubira Mukulupo
Okay. Fere tumanyi oba ye yatutumye tugenda kuba simu. Mami tudde wali eri. Mulindeko. Enkuba. Wembadde bwenaawe mugende wali Kale mami agambye asuubira mutabani we po yakoze surprise. Mami ogambye po yani? Musumba po ali luddawa? Ali South Africa. Okay. Mami asuubira musumba po ali South Africa. Lwaki yasoose okujjira ku birowoozo mami? Osere tumanyi naffe. Yatera okunkolera surprise Musumba po yatera okusurprisinga. Kale katulabe naffe wano. Katulabe yatutumye oba yaani. Katukube essimu atubuulire. Hello? Hello? Hello. Hello. Bane mbadde manyi njogera mami asuubira musumba po ate eddoboozi mpulira lya mukyala ani ono? Era kampani y'emono Brendah. Ani ono mukwano? Ogera ne Brendah. Brendah ye yakoze surprise. None Brendah neyanzege mukwano. Era gikoze ne Daddy Jerome so toteebye bubinyera. Tata muneebalize nnyo yeebale nnyo ebalire ddala. Kale mukwano leero Mother's Day newaffe simanyi oba namwe Mother's Day. Happy birthday mami wange. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day. Naye ng'oli bulungi sagala te precious. Tezinkubye ndi bulungi. Oba bulungi kisinga obukulu. Neebaliza nnyo omwami wange Jeroni naye munneebalize. Mami
muwe obubaka mukwano buweddeyo. Pozi muyimbire buyimbi za happy birthday. Kale muyimbire. Mami era buyimbi za happy birthday. Nyimbira. Deko surprise nyongere mukabaka surprise akalala kamubweka tukumpe eddakiika eki. Kweddakiika Guys, come here, run. Come we sing for Jaja birthday. Nyongere muka surprise komwagalwawo. Hey guys. Hello. Okay, be fast. Okay, are we gonna sing for Jaja's birthday? You did that last time. You're gonna do it again. And Helen and Lim, they didn't do that. Did you guys sing for Jaja? You did. So let's do it now. Okay, let's start. Alim, come here. We'll see you here on the phone. Don't start. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Jaja. Happy birthday to you. We start from our Una 50. 50. Una 51. Una 53. Una 54. Una 55. I wanna 56. I wanna 57. I wanna 58. Yay! Happy birthday, mommy. Abazukulu bakutadde mu oluyimba. Mama omwana w'omukazi. Sorry. Nange, thank you so much. Kale namwe mwebale mami obagambawo ki? Bannange mbaagaliza obulamu obulungi. Amina. Emirimu gyammwe Mukama agiwa omukisa. Amina. N'ezzadde lyammwe lyonna liraba omukisa mu linnya lye. Amina. Neyanziza nnyo neyanzeege. Kazi naye Mukama akutukuumire. Amina. Kale mukwano olina gw'otumirako. Banaye njagala tukwebaza. Njagala nnyo okwebaza oyo omukyala. Wange omulala bamusasya mukaddiya yennyini. Era ng'akoze omulimu. Tumuzuuziza nge professional mu nkwe. nange olukwe. Kubanga gasoose ne gatumyuka nti gwe tubadde tubaza nti oluva ku kyaki ajja waka. Kati laba aleeze bulezi n'agenda. Kati wenkubidde omukyalo ono ye jandijajja kya mukaddiya. Aŋŋambye mugambye alina okukomawo akomawo kusayininga mpapula. Era nebaza nnyo papa bannange naye atobye. Atobye weda yakwasaganya buli kimu. Tulokalire tukyagera maaso ne pulogulaamu y'eŋŋanzi weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ne n'abagereka w'omukwano okushifa nakawombe katukomewo. Ne mukadde nnyini otutuwuliriza nadda si mwangu kuzza ng'abadde asimbuddeyo. Era yawadde stress. Okay. Yeba tunakuweza myaka ayongereko n'emirala mingi. Amina. Kale mukwano, thank you. Okay, thank you. Surprise bwetyo mami gyevudde. Mundeetera n'enkuba. Netuleeta n'enkuba otulabye. Tuzze n'enkuba lutuuse n'etandika. Kakati bwe bakugambye okomewo osayininge oba awo otuguddemu n'omanya kyeka waliwo ekiriwo. Sikomye okusayininga just banga yenina omuntu nga bamutume kati bwe baŋŋambye nti omuntu waliyo emergency. Nti avudde ejjinja. Kati ate nga oyo mukoddomi wange simutenguwa. Omanyi alina gwatumye oba. Wamma be bakubbiddeko okuteeba omukoddomi kati bakubiddeko jjinja. Wadde omwami eyo mukubo nange gwensanze temuga ayogera naye. Just kino nteebereza yatera okuba nga akola. Yatera okukolera bu surprise. Okay, kati bw'otulengedde
nga tuzze n'endongo evugira nze mbadde mmanyi muyitawo obadde omanyi tuyitawo buyisi ngenza okulaba nga mukyama ye ne ŋŋamba oba bano babuze banene kyembagamba sikiina wabula nsaba busabi Katonda abankuumire abawe ebingi abanjagalire kuba Katonda waba takwagadde era byonna byokola biba tebitambula kituufu kaakati olina b'otumirako mbalina tumirako kusookera ddala ntumira abaana bange bonna Shamira, Michael ne Brendah nentumira maama wange mukyala Mary Nakabugo nentumira abaana bange betuzaala ne kyamukaddiya bonna mbatumidde nentumira abazzukulu bembeera nabo bonna ewaka waliwo ali ku ssomero Nanseko Rahuma ne bembeera nabo kati mu budde buno Abudu Barawuza bonna mbatumidde nentumira n'emikwano abanjagala bonna nti mbaagala nnyo nange nabempangaaliramu baliraanwa bonna mbaagala nnyo nammwe bannange mwebali kunjagala kaakati abali wano ani alinayo obugambo bwa maama olinayo obugambo bwe omugole waffe esembera wano kati yaddeko wali omugole odde wano sorry buleke nafuna essanyu nga bampeereza ennamba nga bantegeeza nti nze ŋŋenda okwaniriza ku lunaku lw'okujagulizaako muganda wange ono agakatonda tukukuse nejjo twabadde naye paka saawa 3 nemugamba toziika nti sigenda kuziika twabadde ffenna nga bwe tuli n'omukyalo nagaa sijja vva wano nemugaba yuyitanya yakupeereeyo tusanyuke onzijanjabye webali kunzijanjaba nga webali kunzijanjaba banene webali kwegatta ku famire yange wabula nina essanyu kuba omukyalo ono tante nguye bangi abadde ayiseemu ng'agenda olabye amaanyi g'olina gy'ali mugambye nkwetaaga kati majense nti teriyo omusajja gwagamba simumanyi konzo ojja mutegeera empapula zalina zijjudde bwe ziti yitawo katikati bamusindisa nambulira nange nekyamunjagaza ati nemugaa nkugambye tambula katikati nagamba nedda omusajja notomulekaawo mukuumire wabweru awo oba mugulewo enju eri mubeere omwo bwe muba muyingidde nkwegayidde tomuleka mubadde wasibe nange omwami mubakiddaawo adde yetambulira gagene ofunye gw'owamba ku kkubo nemuga nyamba oyogere n'omukyalo n'omugaye nti enva jjinja bakuntumye ng'alina obukodyo bwaffe bwonna aganze muga nsebo gwani namwe atombuuza nkugambye nkwetaaga ekiki najjako essimu bambi akomyewo n'omala nemutugamba naffe twanguwe mulengeredde wali ngajja nimubuuza happy birthday maama wange omulungi Mother's Day nemuwa akalabo kake namutegekedde nanakyamu ebyo byebinkomezaawo nemuga nakugambye olwayo kusiibwa wano naye tabaddeeko kukirowoozaako yadde kitwesinga netweyanziza bali kumwagala omukyalo ono si mubi omukyalo ono muzadde ayagala abantu ayagaliza abalala nze ensula eri wansi naye akeera najja n'alaba bwe nasuze oli otya kati mbeera ki bambi twebaza mwebale kwatagana na Brendah mwebale nnyo mwebale ddala butatuyiwa naffe weebale kubeera kubanga Brendah yaŋŋambye oyo gwe tumutaddeko tasobola lemererwa era tukirabyeko kituufu somwe bale kubeera bumu naye bale mubeererawo kubanga atasobola kutenguwa ng'oyogedde kisinziira ku
kuneeyisa gye mulina wakati wammwe kuba twaluse ekintu kyaffe kati ne bano oluze nga taata twakusabye ennyumba tugikebera ate kati obadde ovuddewo n'ab'ennyumba bakebera ne bajja nabo ne batuukirawo naye nga ffe twabadde tumanye ekintu kyaffe nga nabo bakimanyi n'ekyennyumba mwade mutaddeko nga boga tumutege bingi bingi naye isebo era yapuluse angambye nonononera transport wankonze mbadde njagala ne bw'otuuka enkoowe obadde ojja kudda naye nga byonna twebaza mukama waliwo omulala alina kyagamba sembera wana okusookera ddala ndezaayeza omukyalo ono omukyala yulita muyita senga ku kyalo mwozaayeza olw'okutuuka ku lunaku lw'abamaama nemwebalizaako katonda olw'okubeera n'abaana abalungi abampisa ennungi abamumanyi oba oba toyina katonda anti tugamba katonda amagezi bwegasookera kati nebaza katonda kubanga abaana be yabateekamu katonda nebamumanye omwana wampisa ennungi bwokuza omwana wo nga wampisa nnungi byebirabo bino byafuna essaawa eno so nebaza katonda olw'obulamu bwa senga nebaza okwagala abantu ate naawe okunjagala senga mukwano gwange nabadde naye olunaku olw'eggulo kyamukaddi yanambuulirako nti alina surprise senga naŋŋamba alina ennyumba ezo so ku lunaku luno lwennyini neŋŋamba nja kujja ku ssaawa zino zennyini eza surprise ajandaga ennyumba kati senga olundabe naŋŋamba magadde ensanyusa okulaba nemugamba kale senga naye ensonga enkulu endeese nzize kulaba nnyumba nayingira mu nnyumba najjayo ensonga n'agiggula ogiraba badda nzigulidde era ewama nkusanze wali senga tukwagaliza olunaku lw'abamaama obulungi mukama yongera okukuuma erinnya kyamukaddi yali avaawa nze nagenda okujja ku kyalo kuno namusangako nga ye kyamukaddi era we yanyaniriza yanyaniriza twesanga ku kyaki naŋŋamba bampita kyamukaddiya obula waba agenda ku kyaki ayita wange maama gabi jangu tugende ku kyaki ŋŋamba ani ampita nze kyamukaddiya kati erinnya kyamukaddiya nkuze yavira ku ki yennyini yamanyi kuba nze nasanga kwaliko omuvubuka n'ekufa yafaba engeri gye neeyisa ebyekikulu ngabwebiramba mbabuulirira n'atandika kyamu okaddiye nerigenda nga likula ate naawe n'olyenyumirizaamu njagala nnyo era tewali amanyi linnya lye bamanyi kyamukaddiya zomanyi mbuuza kyesitegedde waliyo omulala alina kyagamba maama olina kyogamba baside gaalo ono yatunonye ku kkubo ndinyumiridde wano nyambadde akateteyi ka redi Mami, happy birthday. Thank you. Webale kukula. Amina. Si buli omuntu atuuka ku myaka gino naye olaba gwe otuuseewo weebalize katonda era mwebale. So nyongera bajjukiza lwaki sibawa ate bafotografa abakabi nembawa connection nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni Yakubyeeko Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 oba basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo zokola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex Jimwe bale tuzaala wamu n'ekyamu tubaagaliza olunaku olulungi olw'abamaama era naawe nkwagaliza olunaku lwo olulungi olwa happy birthday. Saba Katonda abongereko emyaka kifukunywa mulabe ne ku baana b'abazzukulu bonna. Amina. kale thank you so much tweyanziza bannanga abatulaba abalungi bwe tutyo surprise yaffe bwetambudde okuva ewa Brendah yabadde mu surprise eno naye aleka wansonyi okwogera ye yafuna enamba yange ku mitimbagano n'agiwa omwami we namugamba ye gwe abayogera ne Shifa era njogedde nnyo n'omwami okusinga omukyala ng'omwami yasinga obba ku bunkenke mu nteekateeka zino
omukyala muwulizza wano ku era ye ndowooza omukyala kuba waliwo naye baalinga mu mmotoka ng'obawulira bali mu kutambula namugamba wuno ekifa yogera ne nti naye aleka wansi omuŋŋanze kuba nange nti okwogera ngaera bwe munda bansibise kati naye nga webale nnyo Brenda kujjukira maama mwebale mwagala mwebale mubeererawo n'abaana b'abalala si Brenda yekka bati buli omu alina kyakola eri omuzadde okulaba nga osigala omuvaluwinga omuteekamu value nti mubutuufu maama muzira n'obeera ng'osobola okujjukira kuba bangi beerabira ne balowooza oba yabeera mulungi kaseera maama wange mwebale nnyo mwenna so mwebale kubaawo mumami mwebale mwagala n'emikwano ab'okitundu baneiba nammwe mwebale nnyo obumu obwo bwe muyina so tugenda sala keeki yaffe nga tucelebratinga birthday ya mami stroke Mother's Day. Yes, so kati tugenda sala keeki yaffe basobola otuwa entertainment. Mujje enkuba amagye tegatyankuba bawe bagambe naye enkuba maama bali beegamye eri nze nzijidde ku booda okudda ojjidde ku booda ng'oyanguwa naye mu kugenda badde mumujje kati okitegedde otya nti ayiseemu maama ng'alyose nakkubira kakeeka akazungu happy birthday to you you look like a wanje I look like a monkey. Sibawulira you look mudde wano bwe muti muve waawe mudde wano bwe muti mwena mugenda kulya keeki mudde wano bwe muti muveeye muddeena kwata wano maama okay tubale no Abudu wange abaana tebamanyi kubalaba Abudu jangu yingira eno tusale keeki nkuba nkuba erabika ebukubyeko Five. Yes. 4. 3. Yes. 2. 1. 0. Yes.
wabula kyangu oli muli wangu siina nakyenyambala abantu abakulu eri ani agenda okugaweereza ofunye gwotuma yasiba kuweereza sowaani otwalire bali abantu abakulu nze mambesa bingi kanfuna obugatti ekisimula tebiri biri bweru kaŋambera ekyajje nze ono nga ndaba bangi bangi abakulu bokka anti bangi bajja kuweza esowaani endala kale basooka banyongereko osooka nyongereko ngende lumu baba wadde oke mikwano omulungi atulaba mwebale kubaako okuba twatandikidde empakano ekituuse okubanga tetusemberedde okubanga tubasiibula mwebale kutugoberera mwebale nnyo byonna n'abatutumye mwebale yes tongera okugamba nti happy mothers day to all the mothers out there yes waliwo bamaama abalungi laba naate bali musembere mufune keeki okoze loolu y'okuba mami nosanga omwana biologically nga sinobera kale mukwano kamala okwongerako abakula naye nga bakyetaaga mpola mpola akasooto nga kasitusa ate maama bwetyo bwe tubadde majije kawuku yes bwetyo bwe tubadde nga tucelebrating omulungi waffe mami bangambe tukozesa bya mama taamu aleme tubuuka mangu manikwani amanyago namukwaya yulita ye mwagala waffe olunaku olwaleero mami gwe tucelebrati nze omuzira waffe era nga mami nsalira mukama waliwo abatanafuna wangazi amuwonye endwadde amutaasa obubenje mu makubo amutukuumire ffe twagala abeerewo nga mulamu tumusanyuse busanyusa mami tumulabirire nga naye bwe yabeera mama omulungi n'alabirira n'azaala n'akuza ate n'abeera omuntu omulungi ku kitundu era n'abeera mulungi eri abalala bonna mukama akimubalira amuddize wayongere omusanyusa thank you so much olina kyogamba abantu bakubye endongo show time bane mami happy mothers day la mukama ibale okukuuma nga ate birthday yo tubatuita ba show time tubeera ne opshifa 24/7 yeah god bless you mwena bali ku Spark TV tubagala nnyo till next time we meet so tubagamba nti tukyaleetera ddala surprise tukyazikola mu Uganda yonna ne bweru wa Uganda nyongero bajjukiza Dubai UAE temundaba nga maze otuuka Dubai ne mumpa surprise zammwe ku last minute nabagambye mutandika okola bookings zammwe abali mu Europe nabagambye do your bookings nga wandyagadde surprising omwagalawo in this year mutandika okubookinga Hope Shifa abali e Germany France eriko ka icing sugar abali Greece bwenjogera Schengen area musobola ogitegeera in Europe dota yeyongereko eno nemekuddayo wali abaseera abali e Sweden abali Amsterdam Netherlands abali menye kindeke kyabali e Italy yes mutandika okujja mu inbox sigenda bagamba nti nzija nti obaluli mubimanyi si byangu but mbala atinzeeko temugamba nti Shifa towayogera so mujje ate nga batadde mu sente babayita Hypex Studios
bali awo ni najana nkumini yakutusiza mukolo wenna alina omukolo golooza okubaako ng'otegeka yes bwetofayo omukolo gwoba gwa next year gulawo account ne Hypex Studios start saving waliwo abatannabafuna abantu manyi tukuba ebifaananyi ne tubyegaana muleke mpa abatannafuna namwe temunafuna omayo omuntu okulaba ekifaananyi kyo n'agamba but you're beautiful in person when I saw the photos nga wenna olabika bubi bannange twewala ebintu ebyo mu booking Hypex Studios enamba z'essimu ziri ku screen obere ng'ate bakukuba obufaananyi obuliyo gwe wenna ayooza okutegeka okwanjula embaga bridal shower baby shower kuyinjira house warming name it kyonna kyoloozaako okuba ng'otegeka Liz so obere ng'ate okibaako yes olunaku olwaliro ntambudde ne Musa ku kamera Musa okolanga ani ku tiimu kameramaani waaki ani yabuka kameramaani the driver the bodyguard kalabalaba w'omukolo munyongereko mwegamba buli kimu ntukola buli wamu ojaawo akantu nako kaganya ne Musa olunaku olwaleero nenkola ne Isaac Kintu student waffe naye bw'aba mu holiday ali inspired by Shifa kyakola so bw'aba mu holiday ajja ne tutambula naye ku tiimu eno be baana ekya be mugenda okulaba nga ffe tuvuddeko tulina be tutraininga kuba manyi kumbuza Shifa bw'ovaawo tusigala tutya tulina be tutraininga tulina tiimu empejja Isaac abuuza kuba tulaba kendeze peace babuuzeeko bw'ababeera ku kamera teboogera bwaga please yanguwa okutuuka obutuusi kafiri mbakayita batya kali omwali alisiro abatulaba bannange mbabuuzizzaako mwasiibye mutya leero tuli mu field anti okushifa sirina bingi byakwogera naye amannya Kintu Isaac kale mbebaza bwebaza Namugongo so Isaac ayina passion ku Shifa kyakola yemu ku tiimu abapya abajja be tuteekateeka tetuli selfish tugambe tulibeerawo mpaka nga surprise no tuzikola nkimanyi abayise mu mikono gyange agenda jasigala ng'ekintu akikwasaganya bulungi nnyo ddala Flint Ibula ku kamera mbu naye agenda gatalabika short time oyo abeerawo wonna wali ekiganye camera work is always there. Thank you so much mbagala nnyo mwenna batwagaliza ebirungi mu sheno namwe abatulaba followers baffe abalungi. Thank you so much, we love you. Bato batubadde wano emajije ate mutugoberere mbajjukiza nti Kampala Polytechnic Mengo today tusome bayine emisomo gy'abakulu mikwano ate bokozesa #Shifa bwe yampadde namba y'essimu bagenda kusalirako ku school fees bali awo kabakanjagala mugendewo musome bampa bursaries nayino bagabira ne zigwawo ne mulwawo kati mugende wewala okuvuma nti obutasoma buluma bukulu anti ayogedde bwate yasoma okusoma kwabwe kujja mu budde bwaffe okwagala osoma kiro oba misana oba weekend gwe yogera nabo Kampala Polytechnic Mengo. Mbagala nnyo bannaye mukkirize mbasiibule nti bye bye mukama abakuume ye mami ebirabo by'ebirala mami ajja bisanga mu nnyumba screen tugitaddeyo 55 inch kati nze banzikiriza okwambala badde surprise nze badde ngale mweraba surprise tebajambalira ompita wendi omulungi wange ate eri ku WhatsApp gye nkozesa kale maama mukama kuume bakwagala nnyo bibalemye okwogera nkimanyi naye bakwagala nnyo bakulowoozaako bakusabira tokyerabiranga mami buli woobeera ekyo nkimanyi kati ogenda mukuziika oba program tuzoonoonye kale naye gwe obutakola gulire wano nyambuse na bigere kubanga eryeggulire erisemba eryo ku ssimu ezo ezintunuddemu ninza trendinga ku TikTok. Obadde oli mu kulaba weewunyisa omwagalwawo oba surprise your loved one ninaabagereka w'omukwano Hope Shifa Nakawombe tusisinkane nate